ne bigaana n'okaka ne bigaana nga bakizannye buzannyi kulemya. Abayimbi mukimanyi. Era baali bakigezaako ne mweganza zisasika. Kati gurupu ya Kafeero ne basudde. Bwe baba baalimu okweganza baalimu bo bokka nga bana bannannyini gurupu tebabiriimu. Kafeero yaganzanga outside the gurupu ye. Bw'aba yali aganza bayimbi banne nga naye tabajja mu gurupu ye. Gurupu ndala? Eri gye yajjanga omuyimbi. Naye bukyanga afa mu abo abayimbi siwulirangayo muyimbi yaleeta mwana wa Kafeero. Kafubutuka eno gwe wamuwulirako? Simulaba. Wali omuwuliddeko? Wali omuwuliddeko? Oba babisirikira. Tebasobola. Tebasobola. Kuba Kafeero yali akoze erinnya nga ye muyimbi ataswaza. Kafeero yali yeekoledde brand. Iye yekka. Iye. Lwaki yali yeekoledde brand? Olw'ebyo bye tutandise okulaba kati nga afudde. N'ateekawo brand bamutegeere nti y'ono ye Kafeero, ye Kafeero. Era bw'atuuka mu kitundu mulina okumanya. Ye nga yeeyawudde mulabe nga ye. Okitegeera? Kati mu byabulamu bwa Kafeero nze nnina obulumi eri abantu ababeera emikwano gy'abantu ne mubeera banfanfe. Omuntu n'atuuka okuwa final word ye ajogera nga tannafa, nga tonnalowooza nti anaafa n'okufa. Naga tonaze olaba. Kino na kino nakyo nene bwe mbanga nfudde oyimiriranga. Omuntu oyo aba akusibiridde entanda ye. Nga bw'avaawo yimirira. Oyogere ekyo kye yagamba. Oba okola ekyo kye yagamba. Okituukirize. Okitegeera? Nze nnina obulumi era bwe nalabye ebintu bya Kafeero nakaabye. Lwaki nakaabye? Tulina abantu ab'amaanyi nga ina be yeesiga nga bandisigadde bayimiridde ku nsonga ye ne wabula we yamuyimiririrawo. So singa ye yali asigadde nga mulamu oli ng'afudde yandibadde ayimiririra ku lwa mukwano gwe. Yakiri yandibakubidde oluyimba. Ensonga ya Kafeero nakitadde ku mutabani wange Sheikh Nuhu Muzaata. Sheikh Nuhu Muzaata mutabani wange. Allah akusaasire yonna gy'oli. Nze teyambuuzaako ng'ayimiridde yadde ng'atudde ku ntebe. Maama. Naye Nuhu Muzaata twalinga nga tukuŋŋaanye kuba buli Desemba 25 ye yalinga ajjukira jjajja. Maama we Hamida Nalunkuuma. Naye yatulaganga mukwano gwe nagamba maama ono Seeka gundi mutonazi sijja mwogera manya naye weemanyi. Wa Muzaata yakutulaganga. Ebyange byonna ono Seeka gundi. Okiwulira? Naye Seeka Muzaata bwe yafa ne batuuka okutyoboola erinnya lye n'ekitiibwa kye. Baseeka abo bennyini ne bayimirira n'omukyalo okukkakkanya amaanyi n'ekitiibwa kya Muzaata. Mikwano. Egyo emikwano gye yaleka atulaze. Omukyala yali muka mwana wange ku Lusuumu. Atuuka atya okweyabyako olumbe nga mwe Baseeka abali ekibuli ew'Omulangira temumuluŋŋamiza nti kyokola kikyamu. Era omusika gwe yabalaga Baseeka abaatwala ne muli emmere ani yabamuwa. Singa yali mukwano gw'oni nga yasobola okufa nga Muzaata yali asigaddewo mu kisituasi kiwa nti omukyalo oyo yandikoze ebyo nga Muzaata mulamu ku lwa mukwano gwe. Omusajja mbekete. Kakati beba abantu ababeera ne batusemberera nnyo tulowooza nti bali tulwanirira.
mazo sirika wali tosobola kwenyeenya. Era ennyimba zonna Kafeero yaziyimba. Naye abavuddeyo kati mbanyiigira mwenna bye mukola mwerimba. Era ze sibaagala. Wale avuddeyo ali okwo muganda wagamba muganda. Kumukutu kwetuli tweyanziza mwenna abeekumira ku mukutu guno kyakabi nnyo ffe tuliwo okubaleetera buli kyonna kye mulina okuba nga muwulira ku Tronaz Media. Amanya Tronaz ndine Nalujja Hanifa kansale yagwa n'aweereza abantu. Jajja Fango ni twala ebyobulamu bwa Kabaka bwa Buganda. Eddala lireseyo naye sigenda kulyogera. Lwasa waabwe. Owaayi tuguse nate n'emboozi ya Kafeero bamuziikudde naye twebuuza kiki ekiddako. Ffenna tukimanyi bulungi mu buwangwa teri kintu kyangu okuziikula muntu. Weewaawo enamba esinga tugamba oba oli awo wanaabaawo anaafuna okuwummula obulungi abantu bamuggyeko ki oba oli awo n'ebibye bibadde bigenze bikomewo. Ndowooza Nganze bigenze temulaba. Ayabitunda bw'abanga si mwana waawo awo yettabu. Omulabi waffe wa Tronaz Media tuusezaako okulamusa okw'amaanyi ate okw'omuggundu okugumivu kuba olwaleero maatazidde. Olwaleero lwe lunaku naye lwaki baatuwamba abantu abo bakijja kukyoga nti maatazidde. Olwaleero kino ekisanja kisi kya bulijjo lwe lunaku abajeemu abaayisa amaaso mu bwakabaka bwabwe ne batyoboola ensi yaabwe Kabaka lwe yabawa ekibonerezo n'abalala bayigireko. Olwaleero akati taata olunaku muwala wange yambuuzizza ku kalenda bagenda ddujjako bakyuse tebattibwa nga 3 bakyuse olunaku olulala n'ensirika saamunyeza manyi mu nnyumba n'aggamba nze pulezidenti naye ffenna tuli ba violence kati bwe mubanga mwenna muli speaker violence vice wa violence kati olumu ggwe nga ggomako n'osirikawo buki n'omuleka ye n'amala ne yeggusiza ekintu kye oba yekennyini ku kalenda agenda akyekyusize yamanyi kati terubeere na public holiday yagenda okulaba nga bakyogera anaga lusigadde luli public holiday ne bakayitako bamuwona. Era buli lwe kibeerawo yampita nga jangu olabe taatawo aka mama jangu olabe taatawo ne mama taata waatuleke ne matata ayimiriza matazidde naye byonna kye biri olunaku no luba lukuwa kwefumintiriza. Okwefumintiriza kwalwo kujje nga mu nzikiriza gy'olimu. Lwaki luliko abaayokyebwa omuliro mu nzikiriza gy'okkiririzaamu ekikuwa okwefumintiriza. Nkikulekedde mu comment section Tronaz ejja bituwa nkomewombawo ebirala lwaki ekikugambye ku nsonga ya Golden Boy of Africa. Oyo nzijukira nga ntandika okukolako okubeera naye ku Tronaz Media kuno wambuuzaako munene ki gwe wali ozannyeeko naye ku stage mu Katemba. Omunene gwe nasooka okuzannya naye ku stage mu Katemba yali Golden Boy Kafeero.
Prince omuzannyo baali baguyita sosolye bw'atafa omuzannyo ogwo gwatukolera nnyo era ne tulonkinga BUD bwayise drama whatever Harriet Kisaakye mwe baava mu BUD eyo omugenzi Harriet Kisaakye gyali Harriet Kisaakye ono oli ye South Africa ye Harriet yo Harriet naye ye Harriet naye Kisaakye omugenzi naye ono omulala waali Golden Boy Kafeero musosolye bw'atafa eyali Kanyamawe Kizito Hamisi yafaso bamuziika nambale yakafa kasawo mu musaayi yali mwana wange mu muzannyo ogwo nga gwenzaala ye wange kati Golden Boy nga mwana wa mwami mutuntuza ne muchunya ne muno nga mutulugunya n'ava awaka mu muzannyo n'agenda kati mu kugenda mu maka nsigalawo n'abaana bange noma ne wasigalawo omuwala atali wange mwannyina wooli kati mu kuchunya bakazi mwe bakolera ebintu nakola eddagala nga bbi nkolera bali abaana ba bba wange naye nga banga bemala okukola ennyumba eyo twabagiyingiramu omulala okuleka oli gwe njagala kikwate gwoyagala kikwate yalina oyingira mu nnyumba oyo wange ate ye yasookamu nekikwata oyo naawenga n'amenka oyo Kizito kwegamba luno olugero kyo lwoyagaliza mu kakitaawo olutwala nnyoko lwali lutuufu kati Kizito oyo Kafeero gwe yayimba kikulwanga endongo budongo nsingo ne bataginnyumiza mala baaleka omulwadde w'emulago nagende nakivuba wogga nevvira abataka muwage akulaba keesobola kati Kafeero yali bambi nga olw'okuba yali alina okuyimba kwe naye olwamala boono ng'ate yali munne yajja ne tuzannyanga naye naye ng'ayitawo buyisi ku siteegi kati olw'okuba yasookanga n'atukubirayo obuyimba nga n'asigadde ebweru kuba twamutimbanga ku posita ng'abeerako kati baawulira Kafeero kwali nga basasula okitegeera kati ne bayingira era nze Kafeero n'oyo Kizito be baaleetera abayimbi abo bonna okuba nga bampita maama wa maama buvaawo nemba maama era bazanyi babeera mu kazo muganzi lwazza nga ndi maama kitegeera era nze abaana ba Kizito bampita mukyala bazzukulu mukyala bampita mukyala n'abaana bange bayita gwe mutabani kuba nakibazimbamu nga bato baami bazzukulu olwa Kizito oli kitegeera wazaala mu muzannyo ate n'abeera ddala mwana nga ne wabeera n'amaka gadde gakyankalala nga ajja wange maama kati abayimbi bonna waliwo abaana abasigala bayimba mu kazo omwo mwe bali Bakabanda baani oyo Mulaasi yajjanga n'abeerako awo ekazo nga nze ndi maama kati Kafeero ebirungi bye byali bingi nnyo omuntu waatuukira okufuluma eggwanga n'akola ekyewuunyisa bannayuganda si be bawa Kafeero Golden Boy yagenda bweru ne bakuba endongo yaabwe ne bayimba bazaalina mpaka baza akadongo kamu olwokuba biseera ebyo tewaaliwo nnyo TV zirondoola bagenze bweru tewaaliwo nnyo social media nga kati naye ekyo ekigundi baakimuweera bweru the Golden Boy of Africa najja nakyo nga ze akiwangudde okuva ebweru Kafeero bwe yafa ne mukazi awo waliwo omukyala gwe nali manyi obulungi
naye yagamba nti abadde muka Kafeero era naddira n'omwana aliwo nti naye waani wa Kafeero era tulina omwana wa Kafeero awo ne muto yavaawo kati yasenguka yali mu muzigo katusuubire naye ne mutunuulira bwe nti gundi omulamu ng'ate mugenzi yikyuli anyi oyo omusajja naye yayogera ku yayogera ku buli kintu kati ayogera ku kufa n'okuziikulugama gy'ali mulamu alina statement gye yakola n'agamba Kafeero teyalina bakyala bategeera eyagalanga ku bikazi bya bbaala sibayi ne bayimba nabo kyandiba ekituufu naye nga kikyamu Kafeero gurupu ye yafa weeri nga ngumu esaanyewo ng'amaze kukola ki kufa groups zonna ezo zoonooneka kuzikweganza oba emirimu gyonna gifa kweganza gurupu ezo nga mweganzizzaamu ne mufunamu obutakkanya ku siteegi bakkubira endongo etaliiyo neefa anti omwana gwe wasuze naye akuba ebyuma ate akola by'omunene oli bakukubira endongo efa ne bigaana n'okaka ne bigaana nga bakizannye buzannyi kulemya abayimbi mukimanyi era baali bakigezaako ne mweganza zisasika kati gurupu ya Kafeero ne basudde bwe baba baalimu okweganza baalimu bo bokka nga bana bannannyini gurupu tebabiriimu Kafeero yaganzanga outside the gurupu ye bw'aba yali aganza bayimbi banne nga naye tabajja mu gurupu ye gurupu ndala eri gye yajjanga omuyimbi naye bukyanga afamu abo abayimbi siwulirangayo muyimbi yaleeta mwana wa Kafeero afubutuka eno gwe wamuwulirako simulaba wali omuwuliddeko wali omuwuliddeko oba babisirikira tebasobola kuba Kafeero yali akoze erinnya nga ye muyimbi ataswaza Kafeero yali yeekoledde brand iye yekka iye lwaki yali yeekoledde brand olw'ebyo bye tutandise okulaba kati ng'afudde n'ateekawo brand bamutegeere nti y'ono ye Kafeero ye Kafeero era bw'atuuka mu kitundu mulina okumanya ye nga yeeyawudde mulabe nga ye okitegeera kati mu byabulamu bwa Kafeero nze nnina obulumi eri abantu ababeera emikwano gy'abantu ne mubeera banfanfe omuntu n'atuuka okuwa final word ye ajogera nga tannafa nga tonnalowooza nti anaafa n'okufa naga tonaze olaba kino na kino nakyo nene bwe mbanga nfudde oyimiriranga omuntu oyo aba akusibiridde entanda ye nga bw'avaawo yimirira oyogere ekyo kye yagamba oba okola ekyo kye yagamba okituukirize okitegeera nze nnina obulumi era bwe nalabye ebintu bya Kafeero nakaabye lwaki nakaabye tulina abantu ab'amaanyi nga yina be yeesiga nga bandisigadde bayimiridde ku nsonga ye ne wabulawo yamuyimiririrawo so singa ye yali asigadde nga mulamu oli ng'afudde yandibadde ayimiririra ku lwa mukwano gwe yakiri yandibakubidde oluyimba ensonga ya Kafeero nakitadde ku mutabani wange Sheikh Nuhu Muzaata Sheikh Nuhu Muzaata mutabani wange Allah akusaasire yonna gy'oli nze teyambuuzaako ng'ayimiridde yadde ng'atudde ku ntebe maama naye Nuhu Muzaata twalinga nga tukuŋŋaanye kuba buli Desemba 25 ye yalinga ajjukira jjajja
Maama we Hamida Nalunkuuma. Naye yatulaganga mukwano gwe nagaba maama ono Sseekagundi mutonazi sijja mwogera manya naye weemanyi wa Muzaata yakutulaganga ebyange byonna ono Sseekagundi okiwulira naye Sseeka Muzaata bwe yafa ne batuuka okutyoboola erinnya lye n'ekitiibwa kye Basseeka abo bennyini ne bayimirira n'omukyalo okukkakkanya amaanyi n'ekitiibwa kya Muzaata. Mikwano egyo emikwano gye yaleka atulaze. Omukyala yali muka mwana wange ku Lusuumu atuuka atya okweyabyako olumbe nga mwe Basseeka abali ekibuli ew'Omulangira temumulungamiza nti kyokola kikyamu. Era omusika gwe yabalaga Basseeka abatwale muli emmere ani yabamuwa. Singa yali mukwano gwo nga yasobola okufa nga Muzaata yali asigaddewo mu kisituasi kiwa nti omukyalo oyo yandikoze ebyo nga Muzaata mulamu ku lwa mukwano gwe. Omusajja mbekete. Kakati beba abantu ababeera ne batusemberera nnyo tulowooza nti bali tulwanirira. Mazo sirika wali tosobola kwenyeenya. Era ennyimba zonna Kafeero yaziyimba. Naye abavuddeyo kati mbanyiigira mwenna bye mukola mwerimba. Era ze sibaagala. Wale yavuddeyo alyoko muganda wagamba muganda we. Nga yaliwo. Kubanga ye alumiriza Ssenkubuge, alumiriza Malevu, alumiriza ne Misaaki Ssemakula. Kafeero yabagamba. Singa yagende wa Balamu n'ayogera ebintu ebyo, Balamu yandiisa abantu abo n'atuula nabo nga teri akoze eki. Teri ategedde. Okitegeera n'ekyo genda baziikule Kafeero kyali badde kikolebwa nga ffe tetukoze eki. N'amawulire tegandi bitegedde. N'amawulire tegandi koze eki. Tegandi bitegedde. Agakakati. Tegandi bitegedde. Kyenkubulira kiraba. Ono omwami muganda Kafeero ali ku social media kati ayogera. Baalumiriza nti Kafeero yabagamba Ssenkubuge siyaasa. Waliwo omwami bamuyita Malevu. Waliwo yagambye ne Misaaki Ssemakula. Kuliko yono jajja tata Kagato. Ani Kagato? Ojja Kagato. Yes. Balamu yandibayise kuba bonna bantu bakulu. Ne batuula ne baleeta Kafeero bye bagamba. Ne babyanjuluza ne babikubaganya kwezo natako okunoonyereza. Tunabo ba investigators. Nakola okunoonyeza nga talese na mawulire. Nakuleetera authentic information. Kino. Nti eri authentic. Kubanga ono agamba omukyalo ono Nasuuna. Maama wa Swazi. Kafeero. Yaddange kanga talaga. Ogui. Zikano kutonazi media nakogerako. Abasajja temulina kulaga. Mu comment section ne banumba. Abaana ab'obuwala. Onumba gwe mukyala. Naye bulutu kencha nga gwe nyazaala. Ojja kukiwulira. Okkirizanga nti mutabani wa ino kikola. Tolaganga ogenda wa mukazi wo, ogenda wuwo. Mu comment section. Oyogera ki? Mulabi watonazi media. Nti wayenzi jojjawa. Kiki kyolaga? Jolaga makaago. Gamakaago. Otyayo ki? Gwobuulira nti nzija ye muganda wo. Ategeere agamba asiriyo kikuyamba ogene wa mulamu wo nga taliyo manye wookoma. N'okwetema kwesalako gwenyini ogamba ngeja taliyo. Kati mu makaago lwaki omugamba? Mbwa akwetegekere muki? Akwetegekera muki? Mbwa ateekateeka omutima gwo omwesunge tomwesunga bulijjo. Obadde olinawo wagwazika. Kati yagwanga bugwe yenkola y'omusajja omutuufu omufirika. Yes. Amaka gago
gwa bugwi ozuule buli muze ogukolebwa nga toliiwo. Obanga bintu byonna bibeera mu nnyumba buli kimu kiri ku bwakyo kimanye nti obucaafu obulina mu nnyumba. Abamu nno bagezi ajja n'atuula n'eri. Leero bw'atuula wano oluddako atuula eri. Ne zimala okwera 2-3 n'alambula n'akola ki? Tatuula mu kifo kimu. Kati Kafeero yagwa bugwi. Agenda okutuuka awaka. Mu nnyumba yasangamu omusajja mu nnyumba ye. Musajja gwe yasangamu nga bulijjo gwakozesa okutuma awaka antwaliraayo bino. Zali bodaboda nga zaze. Baali wedda mu nkola yaabwe nga wali atumibwa. Mu kwekazaakaza n'amugamba ndaba n'oliwo omwana naye si wuwo wa musawo omuganda ow'egindi. Kwegamba ndowooza ali mu nkola nti sigenda kufa nti nzekka. Okitegeera ebyo Kafeero yabigamba bye yali alowooza nti bantu be bamunda. Gy'olaga ndabayo naye Swazi noonya passport ekuba eri ku kabina. Swazi eyinza okuba nga ate okweteekateeka okwerinda si buti. Okwerinda si buti kituufu kubanga ne bw'anaaba mwana wa Kafeero era yandisoose ne yeetegula. Lwaki? Bagamba Kafeero okufa ng'omwana oyo amaze okugenda n'ennyina eri gye balowooza nti gye bamuzaala. Kubona omwami agambe w'omusajja musawo muganda mudaama. Naye nga n'oluyimba olwo Kafeero yaluyimbako. Kyoba kyalya kyawuunuuna ne gye buli eno simanyi. Balina musawo gye batta ekyama. Kafeero oluyimba yalukola ki? Omugenzi Paul Job Kafeero yaluyimba. Tugambe nti obubaka bwonna yabutulekera mu nnyimba lwakuba tetwakitwala nga nsonga nkulu. Obuzibu bwe tulina ffe tunyumirwa ndongo. Si bigambo. Obubaka obuli mu bigambo tetubutwala. Era nze nga ndi wano njogera Kafeero. Twala omukisa guno okusiima ssenga wange yadde yafa. Aisha Nakiguli. Nze yankubako omulundi gwali gumu emyaka gye namala naye. Naye ate nga mmutya nga mukambwe. Naye ssenga wange yangunjuza ebintu ebyo. Bibi. Yafunanga tape, kaseti zaali ezaffe zikaseti ezo tape. N'agiteekamu. N'akuyita n'akutuma omukolero omulimu waali nga tape eyo ekola ki? Ng'oluyimba lutambula. Nga lutambula. N'okola naye ng'omulimu ogugenda kusibirawo paka. Owuliriza ebigambo biri. Era bwe lwamala nga sajja bayimba oluwulidde. Bamugamba nga siruwulidde ng'olwoloye. Ng'aluzzaamu. Oluwulire bulungi. Omala omuwe by'owuliddemu. Era omala omuwe lwaki ebyo by'olabye ng'ebikulu. Alina byo byakulema ng'okunnyonnyola ng'aluzzaayo. Okitegeera? Kati nze mwebaza yanzimbamu okwefumiintiriza. Kikulu ennyo. Yanzimbamu okwefumiintiriza neefumiintiriza. Era nze abeera mu zi meeting zino ezaffe ez'aba VHTs. Nze sirina kajanja. Sitijja. Batujooga tukolera mu kujoogebwa. Naye bamanyi okujja nga bagenda tuma tulabawo ne Ebola. VHT mweffe tuli ku ground. Kati babayita tewaliwo yadde 10. Ba VHT baffe majje gaffe ga ku ttaka ne bakobenga kuba omuntu aluga kati akubira kyengalo. Nze okumpa nakuba kumpadde ssente. Simanyi kwegula. Okitegeera? Kati senga n'ateekako ekintu ekirakaali butabo. Soma. Twakulira Masindi baali Banyolo. That was tribalistic. Kubanga nga n'okwogera olunyolo awaka ng'olwo egyo miggo. Ng'okudda n'ova eri n'oyingira ekikomera kyaffe. N'oyogereramu olunyolo ng'egyo miggo. Akugonda.
Ngejo michi miggo okiwulira era bwe wamala ng'amba ine ebbanga lyamala nti kati wanate okuba amazeewo paragraph eno n'akuyita akubuuza omuntu n'agamba akatabo olinawo okatuuse nyumizaako ndabe wookomi kati weebuzeebuze ng'egyo miggo egyo miki miggo era nze obwo obutabo mbumanyi buli kamu obwo bintu ebyo byanyambaza oluyimba sirunyumirwa ndongo nyumirwa bigambo Kafeero nga si Kafeero yekka abayimbi bonna mulabi wa Toners Media abayimbi bonna abaagenda n'abakyaliwo n'abanajja nnyo obudde message eziri mu nnyimba ze bayimba ennyimba ezo ziba ziri ku personal life ye aba yeeyimbako ebiseera ebisinga batono abagende w'omuyimbira amugamba nina ekinuma n'ekinkubiremu oluyimba era bw'aba akikubye ogenda okwanga bw'aba ayimba erinnya lyalyogerako muleme kulowooza kiri ku ye kati eyo kiri ku mwannyinaze Lord Fred Sebatta by the way naye ekya Lord bakimuwera Bungereza ono bamuwa Golden Boy ne bamuwa the Lord Fred Sebatta bwe yayimba ino nyimba yayimba n'agamba nti oba obuzanga luyombe bwayise siri mutambuze naye era njulira kati luyombo aleko kwanga ina kyali agambye Sebatta n'akola ki n'amuggyiramu oluyimba naye Kafeero nga si yekka kwa ne basodde yeeyimbako abantu abo bayita mu bingi baba depressed bayina life gye bakuliramu ebatomentinga kati okukakkanya embeera gy'ayitamu n'akubamu oluyimba era nga sennalandagga nnyo kugenda wala tuuse okusaasira kwa maama ku maama wa Parrot kitalo nnyo Parrot amaze kufa nnyimba ze ziri ku social media n'history lwe bamukola ki bamuleeta lwaki wamuleeta luli n'ayambibwa nga tannafa basimo genze lwaki wabireeta luli kwa kikulaga abadde apassinga through a lot kitalo nnyo era nentuuka okugamba abaliwo munoonyengako abantu ababayambako ba counselors waliwo ba psychiatrics ofune psychosocial support kuba abantu abayita mu bingi katunuulira Kafeero azza awaka asanze omusajja mu buliri bwe mu kisenge kye naye nga gwabadde family friend yasigaza ki depression stress byonna biriyo ate ono yennyini gwakwatiddemu n'atuuka n'omuwa message y'oli omulala gwabadde awuzanyirewo nti n'oyo si ki naye si wuwo mukama kakati abasajja bano bwe bamenye bano benjogeddeko munnaabwe nga yaakafa bandiyanguye mangu ne balaba bannamateeka mu kyama ne bagamba Kafeero tugamba bwati ne bwati naye okusinziira ku life history ye tuteebereza okuba nti ayinza okuba talina na mwana kati buli mwana agenda okujja wano nti mwana wa Kafeero bonna tuwangirire nti bonna bajja kukeberebwa DNA senga bakirangirirawo nga Kafeero tannaziikibwa wallahi senga tewalina mwana yali yandiyimidde mu lujja kayana ebintu bya Kafeero byonna senga weebiri ontegeera bulungi kufuna amawulire tegaaliwo era twali tetugeetaaga mu bintu bya Kafeero ebiriwo kati byaliwo tebina we birabikira naye bano baalyamu munnaabwe olukwe mwenna abaliwo nga munnammwe yabawa ekigambo kye ekisembayo
batuuse omuweebula okumuziikula muli babi. Teri mukyala nga baziika Kafeero nga bayimiridde mu lujjudde ku muziisa yali omungi ne bagamba muganda waffe afudde, tetumanyi baana baalese. Naye abaana bonna ab'omugenzi Kafeero mujje mukuŋŋaanire ewoono, mwenna tugenda kumala bakebeza DNA. Wonga tewandya omwana n'ogwo. Buli mukazi yandadde atwala ki? Owuwe. Naye yayimbako, waliwo oluyimba lwe yayimbako n'agamba alidda. Oba oli awo kyekyo. Okitegeera? N'omulabi w'amatono n'azimidde ajja kiranga kyandibadde wo better. It would have been a way better. Awo wennyini tewali yali alina kudda mu maka ago, naye Swazi teyandikomyewo okuva wa Mudaama gy'avudde. Naye Swazi teyandikomyewo, naye yakomawo n'awamba banne bonna n'abaali basuubirwa ne ba Kafeero n'abatuulako beppa, n'addira ssengawe Nantongo ng'oyo yamulaba nga atalina maki makulu, n'addira alina ne taata w'omuto gwe yakuba. Ebyo byonna kitaawe yabiyimbako Kafeero nti abeera mwana wa kibi, omwebolereze. Abaana abo abeebolereze mu bika gye mubasiba bakazi mmwe, bakola buli ekituusa omuntu oga naye omwana oyo waawo yeyeekolaakola ebyo. Si birungi. Teri mwana nga wa lujja olwo atunda n'atunda n'ebijja bya kitaawe. Omusajja yagambye oyo muganda we bwe baali batambulanga anoonya okukola ekijja ekikye, bwe yalaba awantu n'asiimawo gwa naye yagulawo lwa muti. Agamba omuti guno ogwabwe guli omulungi, olaba bwe banziika wano nenvangayo nempumulirako mu muti guno. Bigambo bya Kafeero. Bigambo bya Kafeero. Okitegeera? Era bwe bamuziika omwana Swazi gwe yasooka okutemawo. Mwenge ekika mukola ki? Gwe waliwo jjajjaffe yalina omuti muyembe. Nze kitange ngamba yagusangawo. Era ebijja ebisinga bibaako emiti, abamu empya ezimu zibaamu omuti. Kaakati omuti ogwo bazadde bonna kati ng'atugamba ate mukulu we naye agamba yakola ki? Yagusangawo. Abaana abalina akajanja ng'oli agamba nti nze nga nsula enjala nga bonna olwo bonna kati bakoze ki? Baawummula bagenda Mukama abawa ekiwummulo eky'emirembe. Ng'avaayo ng'aleeta mashini ng'agusala. Gusale bwe muti tuggyemu enku tuggyemu embaawo, sobola kufa bwavu. Sente eri wano ogimanyi. Naye nga yagulekawo yafanga alya n'enva ezitaliimu munnyo. Maama nnyako ng'asulira ne sabbuuni ng'amubula, naye ng'omuti ogwo weeguli. Ebyensi bizibu. Oyinza okwogera ekintu omunaalowooza olimba. Naye omanyi omuti ogwo omanyi nga bwe guba gugwa esawundi ebeerawo eyo. Nga n'eri omwana atabuka omutwe. Ayalagira baguteme omwana gwazaala. Kati ababa bali eno bawulira omwana eri abanna abagwa abaleka bagonda babuuza kiki. Yandiseewo n'omu. Anti yali amaze n'ogwa eddalu nga takyasibwa mmada ng'okero. Ate yagusalaasala. Yagenda kutwala mwana mu ddwaliro. Naye sikiwa nti yafunamu n'ekikumi naye nga oli we yajjanga nakaye bannaye kati wano ngenda kwokya mataffaali gajja ng'asalako mpola mpola nga atwala. Sikiwa nti yagujjako n'ekikumi. Kakati ensonga y'ebyafaayo bya famire zaffe bannene. Tuli Bafirika. Nze ndi mukyala Muganda. Era nze Nalujja Hanifa. Nze Nalujja Hanifa. Kuba Omuwarabu eyayingira muno n'asomesa bajjajja ng'Oluwarabu ne beegomba eddiini y'Obuwarabu ne bagiyingira ne bagisoma n'abawa n'amannya ag'okutuuma baabasanga balina amannya ge beeyita. My originality nze Nalujja. Eddiini eyajja n'embeera Hanifa. Abasajja abo baali bagezi.
empya ezisinga ez'amaanyi abasajja abo baba balina bye baakola. They sacrificed a lot. Olujja olw'okubeerawo nga luyimiridde. Ebimu ebibamba ebyandibadde nga byetantala olujja. Abamu babanga n'ebizibu nga buli mwana gwazaala afa. Abamu babanga n'ebizibu nga buli mwana gwazaala agwa eddalu. Abamu babanga n'ebizibu nga balina ebizibu. N'abaako kye yakola n'akiwummuza. Nga mwe abasigadde temugenda kusanga buzibu n'obu. Nga ye yakiwa bekyagala n'akikola ki? Mulaba mulimu ku kaserenge. Buli mwana avaayo agula emmotoka, buli mwana avaayo afune ssente, nga ye alina kye yakola ku lwammwe n'akiwummuza. Bwe yamala okiwummuza n'akikkaza alamanya kati kivuddewo n'adda mu ddiini n'asaba n'omudaali n'agukola ki? N'agwambala. Naye ng'eri enkonga agikoze eki? Agigyewo. Era mu kige kino okuva ku nze okutereeza ensonga n'ojjawo enkonga eri mu kkubo tekuba kusamira, si kwonoona, wabula mussa omuze omubi oguli mu famire eyo guveewo, musigale nga mutambula bulungi. Kati omuti ogwo guyinza okuba nga omwami omwe yali yawummuliza omuze ogwo gwagugwa eddalu mu lujja omwo. Kati ono bwe yajja n'asala omuti ne gunoonya gwe gukwata. Si yekka, ffenna bwe tuli. Nze nkuze waffe waka jjajja alina omuti mwatuula bw'ati mu lujja. Naye nga mu mwanyi awali ebijja mwalingamu omuti. Nga bannaffe nze saakiraba naye nga bo batugamba ssaawa 7-8 mubaamu omuntu. Mu bijja nga mubaamu ki? Omuntu. Naye nze saamulaba naye nga bo bamulaba. Kati ng'emmanju tulina omuyiki. Omuti omuyiki ogumanyi oguvaako ezo empiki bakuba omweso. Gukola sabbuuni omulungi mu kyovu ng'otaddemu agookya. Jjajja bw'afudde bannyinaze omuyiki baagusalawo n'emirandira ne bagisiiguukulula. Guno ogwali mu luggya ne bagutemawo ne bagwokya amanda. Ne gudda ne gwesimba ebbali. Ogwo gwennyini ne gwesimba. Sokoliki. Gutya baagusala ne bagwokyamu amanda. Wayita ebbanga omuti guddamu gumeruka, gumera era weeguli. Yakaguyiganya emirundi egyo nga gudda ne gwemeza. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. N'omuyiki yagwokya n'enkolokolo n'azisigukula weeguli. Omuyiki gwadda ne gumerera weeguli kati gwadda gusuula n'entontogolo. Nenagamba ojjojje nkutwaleko ewaffe. Kafeero, omugenzi Kafeero, ennyimba ze yayimba bye tulaba kati byebyo. Naye mu nnyimba ze yayimba yalina obulumi bwe yali ayitamu. Basocialites mwenna, ba celebrities mwenna mulina bye muyitamu, you are passing through a lot. Munoonye ku ba counselors, mental health, mwagala psychosocial support. You are passing through a lot. Kafeero yali tazaala, kyekyali kimunywesa omwenge nedda. Kafeero yalina obulumi bwe ng'omuntu. Obwamulumanga ne mumutomentinga n'asalawo anywe ku mwenge akakkane. Bwe biseera ebisinga bw'oliba anywa omwenge ebiseera ebyo byabeera nga atamiddemu, abeera embeera nga agiwummudde. Yes. Kati okunywa omwenge atuukisa n'abeera addicted to. Yono omwana gwe bagamba parrot bwe yabadde anywa omwenge. Naye lwaki yali anywa omwenge? Era naye story nagigudde kuleka kati abyogera kati bitugasa eki. They did not support him. Sasa babudde balinga
Banwe mulekerawo okwogera ebintu by'abantu nga bamaze okufa nga yabikugamba mulamu. Wajjira okugamba nga mulamu aba ayagala kuyambibwa. Tomuyambye osirise nakyo for 5 years okyogera kati nga amaze n'okufa. Oba nuisance. Mulekerawo okubanga omuntu wajja n'akuwa ekintu kyo kiyiginowalinga. Bw'oba tolina buyambi bw'ogenda muwa rifa. Wasobola kuyamba. Era mbagamba mwenna abalaba journalism media ngo ino omuntu wo bali musaba basinga bali celebrities abo abayimbi mu bataginge bagambe banonyengako ku ba counselors mu malwaliro bafune okubudaabudibwa. Muntu azaa kugenda munanga omanyi bwe mbadde mpita taata siye taata wange nakamuzuula nti ye mukale nesirika neka kiseke emyaka 5 kati kwe kufa accident. Are you stupid? Tegeza bweba yakali akazota yajja joli omuwo obuyambi bwekyo akivuddemu ati akikkirize nti nkuza ne taata olisi ye taata ono ye taata akitegedde naye yagala amuyamba. Akikugambye osirise motoka picha emukubye Luvayo na kakale yali yangamba kati emyaka 5 kati beba Kafeero yali ayita mu bingi. Taata nga taata Nangunga yasooka n'amwegaana. Nangunga bali bagayino bijja bagamba owe bulu omusajja n'ebisirikiro yamaze n'abyogera nennabitaka Nabungunga yegaana Kafeero nga ozatalivaamu mulamwa amugamba maama wo yakwenda bwenzi oli wa mupakasi w'ebiga yali alima mu bikajjo oba bulumi taata wo kwegaana buba buki oba mama na mama tukoze nedda ndete ensonga lwaki Kafeero yali anywa omwenge yali anywa omwenge. The beginning was that entandikwa y'ebizibu bye byayitamu etandikirawo kitawo manyi okwegaana kati kigatte gwono gwe bajjako ne bamulaga nti onatesi ye taatawo kati oweno ye taatawo okugenda ayita kitegeeza mwino alina okufuna abantu okumutwala Kafeero bw'amaze okuvayo n'afuuka omuntu ow'amaanyi Nangunga najja nze taatawo olina likyetegereza ebadaye akati ogwo omusango gwaffe babiri nze omukyala naawe omwami. Abaami ebiseera ebisinga munoonya kirutulumya kubanga omanyi bwe weegaana omwana wange mba n'obulumi bungi obulamu bwange bwonna. Ekyo ekisinga otulumya ffe abakyala. Abakyala omusango ogwaffe tekisookedde ku ggwe ne ku Yesu kyaliwo. Era baatwala omukyala gwe bakwatira mu bwenzi nabagamba Yesu omukyala no bagenda mukuba bamutte n'abagamba atakikolangako kwata ejjinja omukube bonna waabula akuba omuki nga bonna benzi. Kati oba Bayibuli yali etoganga ne ku mulembe gwa Yesu omutuukirivu byaliwo. Mukama bw'oba ne ku mulembe gwa Yesu omwana wa Katonda ate ye Katonda eyalabikirwanga n'ayogera ebyewuunyo n'ebiribabika ng'omuze gwali gukolebwa. Akati gwe olwaleero weerowooza otya nga ne Katonda takyakka? Wali Katonda yakkanga ba Musa yabalabikira, ba Dawuda n'abalabikira. Kugugwa alabikidde ani? Kitegeeza Katonda yakuta. Kyeyaleka ku nsi nga kibi kikyaliwo kyatambula ki? Nakyo. Abakyala ze ngamba ekitutta the pride in we.
omwana ono gw'osiba mu kika ekitali kikye ayina obulumi ng'ate okimanya ekituufu bamama mulimba awo wali omusango gw'omukyala kuba sijja kugamba nti omukyala nze abakyala benda n'otunira omukyala n'ogamba naye ayagala ki ng'omwami wali on daily basis si wa safaari kuba tujja Kafeero yali muyimbi ayeekubira ebidongo bye ebiseera ebyo Bakafeero bwe baakubira endongo nga balinga ba butale buno bukansaze ng'ayinza okumalako omwezi kumpi 3 nga taddanga ki myezi 3 waka oyo nnyinza okijjamu ayinza okuba omukyala munnange libido we yalinnyiranga ng'omuntu takola ki taliiwo okitegeera naye waliyo omukyala ng'omwami waali on daily basis naye neyeewulunta mu kiyigo n'omusanga emmanju ku toyi ku nsebenju n'omutunuulira naye nze ssengange yaŋŋamba nti weerabanga nga ggwe oli wanjawulo eri abo nga toli bafaanana okitegeera nze neerabanga ndi wanjawulo neebaza maama wange era sibafaananye omulungi Azalatronas wadde taliiwo Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire okubanga yandeka wa kitange n'ekitange n'atuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga taŋŋambye nti gwe toli wa wano kaakati bayinza okuba bakisirikiranga ekyama gyekiri kyonna kyekiri naye saakiwulira mu matu gange naye waliwo ekintu ky'oyinza owulira kaakati nno wamma mulabi wa Tonaz Media asabe ekiriyo bwe kiba gye kiri alemera eddala okikola ki okiwulira kibeere eyo nina sitoole 2 kanziwa omulabi wa Tonaz Media esooka eri mu kyalo Bugerere azo gye mpangaalira ey'ebugerere eyo ngenda zikuba ziri 2 z'ebugerere abaami omu yamanya nti mukyala wange omwana gwazadde si wange n'asirika abo baali bakuuma ekitiibwa kyabwe bwe yasirika omwana ono gwe yali tamanyi nti si wuwe n'azaala omwana n'afa mu kumutwala ku kijja n'agamba banne temumutunuza eno mumutunuza eri oyo omwana si wa ku kijja kino naye bannyina yabagamba n'abagamba omwana oyo si wa kuno si wange bwe yalwala ndoza nga awulira agenda kufa n'ayita bannyina ne baganda be n'abagamba omwana oyo kitaawe ayinza obutamutwala naye kamusalira akantu nkamuwe wali waaba ateeka ennyumba ye bwali bagenze ewaabwe oli n'afa eddaame ne baligaaya teryavaayo n'abeerawo bw'abaddewo bw'akuze banne ne bazaala abaana ne bakula abaana bano maama waabwe omuto muganda wa maamuuli n'alumba bano abaana abalala nabaga mumanyi nti George si wa tata wammwe nga maama omuto yabagamba tolina w'okigaanira ndi George si muganda wamu wano taata maama wammwe yamuzaala wa gundi yo nabalinda mukule naye maama wammwe aganye okuwaayo omwana kati mbeerewo nga mukikola ki n'asirika n'antabula akati omwana yasigala mu lujja luno omukulu ye ng'amanyi laba omwana watandika okukola ebivve bwe olabyeko omuntu asanga embuzi ku ttale n'agitemamu ejjambiya abeera mwana wa kibi mwebolereze bakola buli kibi ekyesittaza ekyesisiwaza n'akwata ekitooke ekisizza nga kireeta engo n'akiraba ne kirayinjuluza ettooke ntandika okuteekako n'akitemamu 2 ng'alinda banne ne basimba kasooli n'aweeka
ngono gamba aleso olugundi najja namutematema yenna kati nga bannannyiniwo abaana b'Abaganda be bannannyiniwo nga tabakkiriza kulima ku ttaka aliwambye lyonna okitegeera naye abavuddeyo okwogera amazima kwono be bazzukulu b'omu lujja olwo katugeze gwe ne muganda wo kati abaana ba muganda we eri abazzukulu ne bajja bagonjoola ensonga eri mu lujja we yalema ng'abaana bo nabo bagityo gikola ki ojoogerako kati bali ne bagamba bannange nedda kimala George si waawaffe wano oti mwabazzukulu mimira mutya ne mwogera ku George nti George nedda abazzukulu baali balina bwino ne bagamba George w'egindi gundi bw'ajjeeyo egindi byamala ne bitabuka waliwo yali azimbawo n'ennyumba najja n'agikoona n'akwata ejjambiya abatemeni bano ne bamukuba n'awaaba nti bamukubye bwe baleeta poliisi ensongo ziyingiramu bano be baayita nabali eri gye balumiriza ne batuulawo ono si waawano mulumiza tya si waawano nti weegini bigenda okuggwa nga bababuuza wano mumanyi nti tumumanyi embeera bwe mutabukako wakati awo yagendayokko ne yeetwala ne bamuwa n'erinnya n'abaana ne babawa ku mannya nadda namanya nti kati atayiza emirundi emeka ebiri wabaawo ekigaana kati ojja kulaba n'eswazi ng'eri bamumanyi mwana wayo nga nene ali mu kunoonya byakola ki kakati ono mu kugira ng'ataddewo embeera lwaki abazzukulu be bandiko lwaki abazzukulu nga ne baganda beeno mu taata we nabo bamugamba kati abazzukulu be bakugoba ffe tetukugobye naye nga ayigganya abaana b'abaana b'abannyina abo ku ttaka tebalima tebazimba tebanyega okitegeera kati mu ku poliisi wano yaleeta muganda we mu maama weri amanyi nti yagenda omuwolereza bwe batuuka okulaga ono nabano nga bagaffe tumumanyi bamala babuuza ate ono nti ono mukulu wange bamubuuza ono omumanyi nti mumanyi tyana nti maama y'omu tyate taata nti kati ono neyeesikamu nga tamanyi nti noono mukulu we ebbanga lyonna yali akikola ki naye ng'abaana baawo ddala mu ono omukyala wano badduka bonna tewali adda waka yabagoba tewali alinnyawo ono ye yakola ki yawamba ayita wannyina yadde ekikumi bye bamuwa byasomba okitegeera n'ayogera story yonna n'anubiriza ne maama muto bwe yabagamba edda bo babadde bakikola ki ne bamugamba avo yali alimiranga alemeddewo naye oluvannyuma yakola ki yagobebwa omulala ow'ekazo nzira ku nsonga yabadde yeewaana eyafa mu ddaame baakyogera ti omwana gundi si wange mwana wa gundi kati abakulu bonna bafudde ne bagwawo maama yafa tata yafa ne bannyina ne bagenda nga bafa abawala ne basigalawo kati oyo avaayo ayingirira amaka gano ag'ono mwannyina eyakafa kubanga yaliwo kati yesenga mukyala yawa oda ebyobusika bano abaliwo ng'alinga abafunzizza kati abataliiwo ne bagamba tugambye abajjwa bonna jjajjaffe yaleka eddaame nga tekuli mwana wa mwana muwala ajja ku ttaka lyaffe bagende baveeko taata abadde abateekako tubakoze eki tubakooye ne bateekawo embeera mu kuteeka mbawa senga n'abeera w'amaanyi nnyo omwana n'amugamba senga leka tukuwa ekitiibwa kye tubadde twaleka tukuwadde kubanga taatawo ye gundi kyala yatema omulaga n'agamba gundi yanzita abaana yabibagamba na bino kati yali amanyi nti abakulu baweddewo bano abato tebabikola ki tebabimanyi yamugamba senga twali tukuwa ekitiibwa leka tukisale na tukikuwa kubanga taatawo ye gundi wano si weewammwe kati oyinza okuba nga gwe weewaala naye ngeri abakumanyiko naye nga teboogera kasaba baleme kubyogereranga ddala banveeko bandeke okiwulira
Omwami omu yazaala muka munne omwana n'amanya nti amuzaddemu n'amugulira akabanja. Naga omwana no gwenzadde waagundi bali bamugobye kano ke kaki. Era omwana bw'amaze okukula nalabanga eno tajjaayo ate ne tajjaayo nga bamaze obimugamba nadda wano butata we yamukola ki. Bw'amaze okufa maama n'asitula enkundi najja n'abanja kana akapoloti ne muka mwana amugoba. Kati ne balyoka beweereza muka mwana ne maama nnyazaala obwenzi bwe bwakuzaaza omwana atalina waateredde naye ye gwabivuma naye babigulira nze nali amaze kunzala manti bwali bwenzi. Kati omwana wo mu bwenzi abazzukulu bagala bakulire wanze si yenze mbazadde wano. Aba bisigadde mu nsonga y'abakyala. Emboozi ezo zonna ziva ku bwenzi obutaba bwesigwa. Obutaba bwesigwa bw'abakazi. Kubanga ow'emukanga nze senga wange yaŋŋamba ne maama wange nti ekibi tekyebeereka. Mazima. Ekibi tekyebeereka. Naye bw'obanga okiguddemu oyimiriranga tozaayanga lulimi na musaayi. Nti munnange guma kyogere okikole ki kiveewo kino kyabaawo naye bansonyiwe nga mukyali. Naye abakyala abasinga mulumiza abaana bammwe obwongo ne balwala emitwe kulowooza nti bali kitegeera ne bakitegeera amazima tegeekweka. Omwana n'akitegeera mu ŋŋambo nti awo si we waffe nekimuluma mu mutima n'awulira ng'afa obulumi ng'alaba bakimuyeeya buyeeya. Era nenzirayo ku nsonga za Kafeero. Mu nsonga eyo nalabyeko looya w'abano abaana abeegaanibwa banoonya looya. Kati mulimu omwana yettira obulamu future ye yonna neekola ki nefa neggwawo. Kati oyo ali mutuwe ne bwasigala nga mwana wa Kafeero obulamu bwe bwonoonese. Mbuuza butya anti buli kimu kidda buto kati bupya. Nti mu baana abaana abalala be yayiganya senga musangibwamu abanaazuulwa nga yali abagobedde bweru nga naddala baali baana ba Kafeero. Nawo bizibu. Tagenda kusigala nga ali bulungi na bano baganda be babadde yaggalira ebweru. Nawo bizibu. Waliwo ayavudde n'agamba nti Kafeero n'owabanga abaana nga balina Kafeero yali kizaala ggumba. Yali tazaala nnyo nga bwe basuubira. Anti obuzibu bw'omwana wange oyo yali mwenyinyaze. Mu kunywa omwenge gwe era ye nga tebamuwaze haga ku stage. Bano abajjanga ng'akola ati yali mwenyinyaze nga yeekanansula. Ekitegeera kuba yali muvumi. Yalimu obuvumi era n'omugenzi mulindwa muwonge ng'amutya. Nga Kafeero avuma. Ne mugenzi mulindwa muwonge katono kenakolako naye. Yali muvumi. Agamba nti Kafeero. Yes. Tomalaga mugwira nga kizaala ggumba we jjuke yatambulanga emyezi 3. Nanywa omwenge gwe ne yeebaka kati yajjukiranga bujjukizi. Okitegeera era muganda wagamba nti teyalina bakyala permanent wife there. Bali weekend wives. Ajja ku weekend n'ayoza n'afumba. N'agenda. Naye nga Kafeero nakyo yakiyimba. Tinandigenzeeko ne w'omukadde maama okunkuba ekiyina eky'olukwaju. Nze buli lwe ŋŋanza kugwanga ku nkwa yaaju. Kati yasanga muntu mutuufu. Yakiyimbako Kafeero. Nandigenzeeko ne w'omukadde maama okunkuba ekiyina eky'olukwaju. Nze buli lwe ŋŋanza kugwanga ku nkwa yaaju. Nga ye buli lwagezaako afuna omukazi si mutuufu. Akati ako akagambo ne nkasibirira omulabi wa Tonazi Media ng'oli maama. Noonya engeri gye bakubamu omwana w'ekiyina. Ow'obuwala bakimukuba batya n'ow'obulenzi bakimukuba batya. Era oba okimukuba olaamiriza bigambo ki. Ebyo byonna tubikuba baana baffe ekiyina okubasibirira entanda y'amaka amateefu nabo bennyini okuba abalongoofu. Mbeebaza mwebaleko okukumira ku mukutu guno abalabi ba Tonazi Media mubadde balungi okubeera okuva olwo tatandise paka kaseera kano. Twagala tubasabira mwenna abeeyita baana ba Kafeero n'abaana ba Kafeero ddala
betusuubira ne bukinaavaayo nti tubasaba ne bukinaavaayo nti tekuli mwana akafeero oba ng'avuddewo nga mwana muwala tukkirize nti kyekyo ebyuma ebituufu bikalimagezi kyebireese. Ebireese kubanga bajja nkikiza lwaki omugenzi Nangunga bwe yategeka okwabya olumbe lwa mutabani oyo omwana Swazi yagaana. Omwana ogaana otya gw'olekisigaza mu maaso go nga ye jjajja azaala kitawo bw'omuyimirirako. Waffe mu lujja waffe tokikola. Naye bwe kizuuka nga mwana w'omugenzi Kafeero asaana kukwata mu lujja bamale omubonereza ddala kibooko nno alina n'okusooka okuwa omutango ogw'olujja olwo okuddamu omuzaala. Mu buwangwa mu Buganda munono awa omutango n'afumba n'ekijjulo nga yeetondera okuddamu okumusonyiwa bamuzaale. bwe kinaazuulibwa nti mwana waawo. Naye waliwo yagambye mbu Kagatto ojja Kagatto oba Senkubuge yagambye nti mu baana abanaagenda okukeberebwa nti bakafeero Swazi bw'anaabaako nja mugirako enkofiira. Kitegeeza bamanyi naye bali baasirika naye ng'amazeewo munnaabwe amusaanyaawo. Muganda wange kojja Kagatto yagambye nti ayina kiyali ayagala kwogera. Misa Kisemakula n'amugamba sooka oleke olw'okuba nti kino kyazze dda omukulu Honorable Minister akkiriza kino kikolebwe jja kyogeranga. Naye ate ye nnindiriza Abaganda baagera mutabani wange Misa Kisemakula Abaganda baagera ennindiriza etta amenvu. Mubeere bulungi mweraba. Bana akatabo kange ak'engero kuba ndaba tewazisoma kampi.